abajja tubeeko ebigambo ebimu kyetutuusa eri bannaffe nkakasa nti eriyo abeetaaga okubaako amawulire ge batuusa ku nsonga efaanaganako ng'eno meeya mulaba waali road meeya alabika tannabakubaako ne kyayogeddeyo ayinza okubaako ne kyatugamba ng'abantu bakulembera n'olwekyo ne meeya w'e Makindi empulidde naye waali kaakati mbadde nsaba tuddeko wabbalibbali tusobole okufuna ate ebigambo ebiwerekera omuntu ono nga bwe tulinda ne taata we amuzaala baŋŋambye nti tannaba kujja jaamu akyakoze ki akyamukutekawo mu kkubo kijja kuba kizibu nnyo okuteeka omwana ono mu kabuli nga taata tannaba kutuuka wamu n'ekyo ng'ate tali wala ali kumpi naffe. Nsaba mugumiikirize taata atuuke n'oluvannyuma tulabe ebiddako. Imaamu w'omugenzi bw'ali wano omanyi ffe nga abakulembeze b'Obusiraamu tetukkiriza kuyimirira ku janaza ya muntu yenna nga takkiriziganya n'amateeka ga Busiraamu ate era ne mu nzikiriza endala era bwe kikola ki bwe kiri. Naye imaamu we mulaba nti abadde asaala eswala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala eswala eyo gy'abadde asaala emufuukira ensonga ennungi mu kifo wali wakola ki wagenda okugalamira agifuule ettaala agifuule enunuza agifuule omwogezayogeza omulungi mu kabuli era agifuule ensonga egenda okulwanyisa adhaabu mu kabuli ezandibadde zimutuukako. N'olwekyo tukubiriza abantu ffenna ebigambo ebifaanaganako ng'ebyo bye batuusa ku bannaffe nga babadde bafudde naffe tusaba babituteekeko nti omuntu oyo abadde bw'ati, omuntu oyo abadde kino, omuntu ono tabadde biri nga bwe mubimanyi. Ebigambo ebyo bye twagala naffe tuwulira essanyu okuba nti tusaalira omuntu nga tetumuguza mpewo yadde n'akamu tumuguza ekyo kyennyini kubanga tusinziira ku ekyo ekiba kirungiddwako. Badde nsaba imaamu ono abeeko ebigambo byatugamba nga biva mu ye kennyini insha Allah. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.